Bassebo ne bannyabo abawuliriza erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda atuwadde obulamu, atulabiridde era eyatukuumye n'atuyisa mu kiro, erinnya lye lyebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno mukwano gwange okubuuzaako nti osiibye otya? Mukama yeebala akulabiridde, weebala emirimu gy'okola, guno naguli okulaba nga otuukiriza ekigendererwa era n'enteekateeka ya Katonda okubeera omuwanika omwesigwa. Mukwano gwange njagala okutwala omukisa guno okutegeeza era n'okujjukiza nti tuli wakati mu Stewardship Week, okuyita ku mpewo eza Prime Radio, nga tuyiga ebyokuyiga bino eby'ennaku 8 ebituteekateeka okubeera abawanika abeesigwa mu kiseera kino ekifaananako bwe kiti ekijjuddemu emitawaana ate awamu n'okusoomoozebwa. Ebiseera bye tulimu biseera bya kasandali, biseera byefuula buli kaseera. Mukwano gwange, obulamu obw'omwoyo, obw'omubiri ate awamu n'obw'ebyenfuna, ebiseera bino bye tusemberedde era bye tulimu eby'ekiseera eky'enkomerero, njagala kutegeeza Katonda asigala agamba nti newankubadde ebyo byonna weebiri, naye ayagala okulaba nga waliwo abasajja n'abakazi ababeera abawanika abeesigwa. Kale nno ebyokuyiga eby'omwaka guno bassebo ne bannyabo byajja eby'obuwanika nga bituteekateeka, era mu nnyanjula yakozesa ekigambo ekigamba nti gano gagenda kubeera mayinja agagenda okutuyamba okusobola okusomoka n'okuyita mu kiseera ekifaananako bwe kiti. Bizinesi bwe zigwira, abantu bakolera bizinesi ne bafiirwa, omuliro ne guzookya, ne zibbibwa, abantu nga tebakyesigika, emitawaana giva eruuyi n'eruuyi. Naye njagala kutegeeza mukwano gwange nti newankubadde kiri bwe kityo, naye Katonda alinamu abantu be. Kale nno mukwano gwange, njagala kwebaza kubanga tutambudde tutuuse ku lunaku olwaleero, era n'olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga kye tugenda okugabana. Eggulo ekyokuyiga kye twatandiseeko akawungeezi naye ne tutakimaliriza. Njagala kugamba olw'okuba tuli mu Stewardship Week mukwano gwange, ate nga tuyita ku mpewo, ennamba yange eno ey'essimu eri ku WhatsApp, osobola okunkubira, osobola okumpeereza prayer request, ne tufuna ekiseera ne tu-interactinga, ne tusaba okusabira bizinesi yo, okusabira okusoomoozebwa, either kuyinza okubeera mu bulamu oba mu bya mwoyo oba bulamu bwa mubiri. Ojja kuba ku nnamba eno ey'essimu, oba ojja kusindikako obubaka bwo oba message yo nga nsobola okwogerezeganya naawe oba okuwuliziganya naawe. Buli ssaawa ey'omwenda tujja kubeeranga n'okusaba nga tusabira ensonga ezo, era nga tuweeyongerayo ogenda nga tuziwonga mu mikono gya Katonda. Kakati ennamba eyo gy'onoosindikako oba ennamba yange eyo ey'essimu ey'omu ngalo eri 0774464545. Naye bwe nnaaba naatera okumaliriza samoni eno oba obubaka buno, tujja kukuwaayo ekiseera mukwano gwange tufune ku masimu okuva gye muli tuwuliziganyeeko, naye nga tugenda okutandika katwewonge emikono gya Katonda tusabe. Katonda kitaffe, Katonda omwagalwa, nannyini buyinza eyatonda eggulu n'ensi, tukweyanziza nnyo Mukama kubanga otuwadde omukisa ogw'obulamu. Katonda waffe ow'omu ggulu, byonna bye tulina si byaffe wabula obituwadde okusobola okulaba nga tubirabirira ng'abawanika abeesigwa. Tusabye Mukama ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti kale omuwanika kimugwanira okulabika nga mwesigwa. Mukama atuyigirize okubeera abeesigwa. Kale bwe tutyo tulyoke tubeere mu nsi muno, tulyoke tuyite mu nsi muno nga tuli abasajja n'abakazi abayigirizwa abatuufu abakuweesa ekitiibwa.
era tulyoke tuleete bangi eri amazima n'okukkiriza. Bwe tukusabye otubeere nga tugenda okuyita n'okuyiga ekyokuyiga kino, otuluŋŋamye mu byonna bwe tukwegayiridde okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukwano gwange, olunaku olw'eggulo tulina ekyokuyiga kye tutaakomekkereza. Ekyokuyiga ekyo kye twatandiseeko ekyabaddeko omutwe ogugamba nti okusoomooza bwe kulabika okubeera okunene. Okusoomoozebwa kusobola okulabika nga kunene, bwe kuwulikika ng'okunene. Emirundi egimu bassebo ne bannyabo mu bulamu tufuna ebitusoomooza, naye ebitusoomooza ebyo mukwano gwange emirundi egimu bibeera tebyenkanankana, naye waliwo ekiyinza okujja eri obulamu bwo ekyamazima n'owulira nga onyigiriziddwa, n'owulira nga oli mu kattu. Era twalabye nti nno Isirayiri yatuuka wakati mu mbeera efaanako bw'etyo. Abafirisuuti nga babasemberedde bali mu bo babasoomooza, naye nga Goliaasi buli lunaku avaayo n'asoomooza. Ku makya n'akawungeezi n'agamba aliwo omusajja oyo. Ekyamazima ebyokuyiga byatulaze nti nno Goliaasi yalemererwa okufunayo n'omu, wabula buli yavangayo bw'ati eggye lya Sawulo ne ligugumuka ne lidduka. Njagala kutegeeza ekyokuyiga kyatulaze nti mukwano gwange, ebizibu ebijja gye tuli twetaaga okubyaŋŋanga, twetaaga kubidduka, kubanga kusoomoozebwa okwo kubeera kuzze gye tuli. Emirundi egisinga emingi kubeera kuzze gye tuli olw'okusobola okututeekateeka okubeera abasajja n'abakazi abakkiriza. Kale oyinza okubeera ng'olina embeera ekwetoolodde ng'ekusoomooza, ng'ekunyigiriza. Si kye kiseera ekituufu okudduka okusoomoozebwa okwo, wabula kwe kubeerako ne kye tukola. Naye twalabye nti nno emirundi egimu tusobola n'okwegayirira Katonda ne tusaba, ne twegayirira Mukama, n'ova mu kusaba wano n'ogenda mu kulala, naye ekizibu ekyo era ne kibeera nga kikyasigaddewo. Ekyokuyiga kyatulaze mukwano gwange nti nno Katonda yatugambye nti toli wekka, Katonda ali wamu naawe. Kaakano nno tugenda kweyongerayo n'ekyokuyiga kino era tukikomekkereze mu ssaawa zino. Njagala weeteeketeeke oyite mukwano gwo tusimbule tugende mu maaso. Mukama nsaba akumpeera omukisa. Bassebo ne bannyabo, Goliaasi alinga okusoomooza okujja mu bulamu bwaffe nga tekuvaawo, kulemerawo, era n'oluusi ne kulabika nga kufuuse kwa lubeerera. Okusaba n'ebiseera ebigenda biyitawo birabika nga ebitalina njawulo yonna gye bireetawo. Nkugambye nti emirundi egisinga mu bulamu bwaffe osobola okubeera n'okusoomoozebwa, n'okunyigirizibwa, n'okutaayizibwa, naye n'osaba, naye nga ne bw'oba ng'osabye ebyo byonna n'okusaba kwaffe nga kulabika ng'okutaleetawo njawulo. Njagala kutegeeza mukwano gwange nti ekyo kye kimu ekyatuuka mu bulamu oba mu kiseera eggye lya Isirayiri, eggye lya Sawulo awamu ne Dawudi. Goliaasi buli ku makya n'akawungeezi tugambye nti yavangayo n'asoomooza. Nawe oyinza okubeera mukwano gwange ng'olina w'osoomoozebwa ku makya n'akawungeezi mu ttumbi, n'owulira ng'onyigirizibwa. Ayinza okubeera mwami we, ayinza okubeera mukyala we, ayinza okubeera neighbor, asobola okubeera omuntu yenna oba okusoomoozebwa kwonna. Njagala kutegeeza asobola okubeera mukama wo, gusobola okubeera omulimu, naye okusoomoozebwa okwo bwe kujja gye tuli, bassebo ne bannyabo, ekyokuyiga kino kituteekateeka nti nno tetulina kudduka, tetulina kwebalama kusoomoozebwa okwo, tulina okubeerawo mu kukkiriza. Katulabe ebyokulabirako ebimu biyinza okuba obulwadde obutawona, okunakuwala okw'okufiirwa gwe twagala ennyo, oba okubeera ne munno alina omuze ogw'okulwana buli lunaku ng'alwana, akukuba, takyusaako, ne weegayirira Katonda agamba nti buli lunaku oluyita
n'olwanagana n'amazima ago amazzibu, naye nga mukwano gwange tolabawo nkyukakyuka. Okubuulira n'okuwagira omulimu gw'enjiri nakwo okusoomooza okutavaawo. Bassebo ne bannyabo, okubuulira enjiri nakwo okusoomooza okutavaawo eri obulamu bw'abasajja n'abakazi abayigirizwa, kubanga obwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu, buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekkanisa. Okusoomoozebwa okwo agamba nti nno tetulina bwe tuyinza kutuuka ne tuwummula oba ne tukwebalama. Emirundi egisinga abantu bagamba nti nakikola olulala tulikikola mu mwezi ogw'omukaaga, okubuulira enjiri ne tugenda nga tukwongezaayo. Naye twalabye nti bassebo ne bannyabo nti ekiseera kino olw'okuba tuli mu kiseera kya nkomerero, ekiseera kijja kutuuka Yesu Kristo ng'avudde mu kifo ekisinga obutukuvu, ebitabo nga bibikkiddwako nga kiwedde, tewajja kubaayo mukisa mulala. Kakati nno ekiseera kye tulina mukwano gwange ekyokumanya n'okutegeera okukola ekituufu kya kaakano. Mukama asuubira okusanga abaweereza be nga baweereza, era nga baweereza abalala n'obunyiikivu bw'alikomawo. So ng'ate akabi akali mu kukoowa oba n'ekimenya ennyo eky'omulimu gw'enjiri bya ddala nnyo, nti bino ebibeerawo bya ddala nnyo, era ebyo bigenda okubeerawo bya ddala era bijja kutuukirira. Ekirala, okusomozebwa kwali kwa buntu. Eggye lya kabaka Sawulo lyavaayo okulwanyisa Abafirisuuti, naye Goliyaasi n'akyusanga enteekateeka ez'okulwana. Bassebo ne bannyabo, agambye nti ebintu bino bibeererawo ddala, biri riyo mu bulamu bwaffe. Okusoomoozebwa okwo tetukusomaako busomi. Naawe olina ky'oyitamu, nange nina kyempitamu, n'oli naye alina ky'ayitamu. Ogenda obbirabira ddala nga biri riyo mu bulamu bwaffe. Naye okusoomoozebwa okwo bwe kubeera kuzze gye tuli, kiki kye tukola? Naye Goliyaasi batugambye nti buli lunaku yakyusanga enteekateeka ez'okulwana. Ekizibu ova ku kino ate kino kijja. Tusoma mu Samwiri ekisooka essula n'ey'ekumi olunya olw'omunaana nti Goliyaasi n'ayimirira n'alangirira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti mwafulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Bassebo ne bannyabo, ebizibu biyinza okutusomooza mu mbeera efaananako bw'etyo. Mwerondere omusajja aserengete ajje gye ndi. Goliyaasi yali ayagala omuntu omu aveeyo. Omusajja omu yalina okuyimirira ajjewo okusoomoozebwa okuwangula olutalo luno olwali lulizze eri obulamu bwabwe. Ku buwagizi obwa buli muntu, kyangu nnyo okuwagira obutume okugenda mu maaso. Okukolera awamu nga ttiimu kye kisinga obukulu. Naye bwe tulabye, agambye nti Goliyaasi emirundi egisinga yakyusanga tekinikisi ez'olutalo. Ku mulundi guno yagamba nti njagala musajja nga yeesowoddeyo omu. Bassebo ne bannyabo, njagala kugamba bwenti nti nno amafuta aganaatuwanguza mu kiseera eky'enkomerero si ga mukwano gwo, si ga neighbor wo, si ga taata wo, si ga maama wo, si ga mukyala wo, si ga mwami wo. Gateekeddwa okubeera nga gago. Okukkiriza kuteekeddwa okubeera nga kuko okusobola okuyita mu biseera eby'enkomerero. Kakati nno wano Goliyaasi yali yeetaaga omusajja aveeyo ng'alina okukkiriza, omusajja omu ayimirirewo eri okusoomoozebwa. Okusoomooza okwali kuboolekedde. Kakati wano batugambye nti emirundi egisinga kyangu nnyo okwenyigira mu kubuulira enjiri okwa ttiimu, oba okuli awo n'okubeerako ne kye tukola nga tuwagirira mu ttiimu, naye okwesowolayo n'ogamba nti omulundi guno nze kaŋŋende nkole kino, kankyalireko omuntu ono, kaŋŋende mbuulire enjiri bweti, si kyangu. Era abooluganda emirundi egisinga batera kukolera mu bibinja. Toyinza bulijjo kwesigamanga ku balala okukusalirawo n'okukukolera. Abantu abalala abakwetoolodde bwe baba nga tebasalawo bulungi oba nga tebakola kituufu, kiyinza okukwetaagisa okuyimirira wekka
kyetaagisa obuvumu okuyimirira wekka. Emirundi egimu basubo ne bannyabo ekkanisa eno mukyala Ellen G. White awandika n'agamba tetujja kugiraba nga yonna ezze bujja omulundi gumu kikungo. Okudda obujja kujja kubeera kwa ssekinnoomu. Katonda ayagala abasajja n'abakazi nga balina obuvumu era ne bavaayo okusobola okwaŋŋanga okusoomooza okuliwo mu biseera bino era n'okukyeyongera, kubanga ekyo kye kyetaagisa okuyimirirawo n'obuvumu. Mukwano gwange njala kugamba nti nno kijja kutwetaagisa okubeera n'okukkiriza mu biseera bino eby'enkomerero. Otherwise ojja kulaba ng'omwami akuvuddemu, omukyala akuvuddemu, abaana bakuvuddemu, baneiba bakuvuddemu, naye nga kikwetaagisa kuyimirirawo gwe n'okukkiriza kw'olina mu Mukama waffe. Mukwano gwange, ekkanisa ez'omu kitundu oba ekkanisa okutwalira awamu zisobola okubonaabona mu kugabanya obuvunaanyizibwa oba okwesuulirayo ogwannaggamba. Abamu nga balowooza nti waliwo abakola obuvunaanyizibwa obw'okubuulira, okuweereza n'okuwagira mu kkanisa yaffe eyo n'ewalala. Emirundi egisinga tugenda ne tulowooza nti kasika abalala bakola, kasika abalala weebali. Emirundi egimu weesanga n'okwesanga nga abamu abooluganda tebamanyi bikolebwa ku kkanisa awo, naye yeesanga bwesanzi ng'ekyemisana weekiri, yeesanga bwesanzi nga camp meeting ebaddewo, yeesanga bwesanzi nga waliwo ebikolebwa, naye tamanyi nti waliwo abantu ba individuals abateekayo obulamu bwabwe ne bakkiriza n'okukkiriza n'obuvumu ebintu ebyo ne bisobola okubeerawo. Njagala kugamba mukwano gwange nti naawe beera muvumu. Saba Mukama akuwa obuvumu, akuwa okukkiriza, kubanga ebintu ebisingawo ebiriwo mu nsi byetaagisa okuyimirirawo gwe n'obuvumu ate n'okukkiriza enkyukakyuka zisobola okubeerawo. Mukwano gwange, ebisoomooza bisobola okukula. Oluusi twemulugunya nti twandikoze bulungi mu bulamu bwaffe ne mu buminsani singa buli kimu kyali kyangu era nga kigenda bulungi. Ekyo kyekwaso njagala kugamba gwawuliriza mwannyinaze naye muganda wange nti emirundi egisinga mu kkanisa tugenda ne tugamba nti ebintu bino byandibadde bitambula, twandibadde tukola singa ebintu bino biri bulungi. Oluusi twekwasa embeera, oluusi ne twekwasa abantu, oluusi ne twekwasa abakulembeze nti nandibadde nkola bulungi naye lwakuba bino tebigenda bulungi, lwakuba waliwo kino. Naye njagala kukutegeeza mukwano gwange, obuvumu bwe twetaaga nga Dawudi bwe yali alina bwebwo obutusobozesa okukola ne wakati mu mbeera nga waliwo ebyekwaso naye ne tusigala nga tukola ekitundu kyaffe. Emirundi egisinga tugenda ne tugamba eyo mu kkanisa tetukoze kubanga omukulembeze, tetukoze kubanga bakyaki memba, tetukoze olwa ABCD. Naye Katonda ayagala tuyimirirewo kukola kituufu ng'abawanika abeesigwa, kubanga ekyokuyiga ekyasooka kyatutegeeza nti nno mu lubereberye essuula esooka olunywa lwa 28 agambye nti Katonda n'abawa omukisa abasajja n'abakazi ffenna bali ku nsi, mu bikula byaffe, mu mbeera zaffe, ffenna tulina omukisa Katonda gwe yatuwa. Kakati kiri gy'oli engeri gy'okozesaamu omukisa ogwo, kubanga njagala okukutegeeza twali tulabyeko omuntu nga talina mikono, talina magulu, bamusitula busituzi ne bamuteeka ku mmeeza, naye ng'asobola mukulembeze, ayina bizinesi zaddukanya, ayina emisomo gy'akola. Kati kitegeeza okusoomozebwa okwo okuli eri obulamu bwo olina kuyimiriramu ng'olina okukkiriza nti ku lubereberye Katonda ffenna yatuwa omukisa. Kati omukisa ogwo gwe tulina, gwe obusobozi obwo bwe tulina bwe buyinza okukuleetera okubeera omuwanguzi mu nsi erimu okusoomozebwa. Emboozi ya Dawudi etujjukiza nti ebiseera ebizibu bisobola okutufuula abazira. Okusoomooza bwe kutusemberera ne tuwulira nga kunene nnyo tokudduka, nga twetaaga okubaako ekikolebwa, weetaaga okubeerako nekyokola eri okusoomoozebwa okwo. Naye tugenda ne twebuuza ekibuuzo emirundi egimu nti tukole ki? Emirundi egimu ne tugamba nti mbiveeko, oba Katonda
gwemba nenya ebizibu we bijja gye tuli oluusi tugenda ne tufumintiriza ne tulowolereza either tubiveeko osobola okubeera mu bukulembeze omuntu oli awo n'abeera ng'akuguddeko olukongoolo n'ogamba oba mbiveeko naye njagala kutegeeza mukwano gwange lemerako tova ku ekyo ky'okola beera n'okukkiriza beerako n'ekyokola ogende mu maaso toggwamu maanyi ebintu byonna ebibaddewo mu nsi njagala okutegeeza mukwano gwange waliwo ababitaddewo waliwo ababikoze waliwo mukama baakozesezza kakati naawe okusomozebwa okwo bwe kujja gy'oli todduka beerako n'ekyokola tonenya katonda kubanga omukisa ffenna yagutuwa wano waliwo ekyokuyiga ebyokuyiga bibiri ebikulu by'olina okujjukira ng'oyolekedde okusomozebwa okwo okutiisa okw'obuntu n'okw'obuminsani mukwano gwange ekisooka osobola okuba omuwanguzi ng'oyambibwako katonda Dawudi yawangula naawe osobola okuwangula omutume Pawulo yawandiikira abakkiriza mu Kolinso nti siwali kukema okubakwata okutali kwa buntu naye Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza mukwano gwange njagala kugamba oyinza okubeera ng'olina endwadde gy'owulira mu bulamu bwo olina obunafu bw'owulira mu bulamu bwo abantu bangi bagenze ne bafuna okusomozebwa okumu okw'endwadde naye mpolampola n'atandifudde n'amaliriza ng'afudde n'amaliriza nga aweddewo n'amaliriza yenna ng'anyigiriziddwa naye twetaaga okusituka mu maanyi ag'okukkiriza nti Katonda ffenna yatuwa omukisa Katonda sirinzekka wabula ndine Katonda njagala okutegeeza mukwano gwange njagala kukuzzaamu amaanyi nti bw'onoosituka Katonda agenda kuwa amaanyi ageetaagisa okusobola okukola ku kusoomoozebwa okwo okunaba kuli eri obulamu bwo mu kaseera ako njagala kugamba nti Pawulo atujjukiza n'atugamba nti Katonda bulijjo okukemebwa n'okugezebwa bwe kujja gye tuli Katonda tasobola kukkiriza kugezesebwa okwo oba kusoomoozebwa okunene okutusukka agamba nti bulijjo Katonda ajja kuteekawo obuddukiro agamba nti mulyoke muyinzenga okugumiikiriza ebyo byonna bijja gye tuli naye nga Katonda ayagala okugumiikiriza kwaffe kweyongere okukula mu bulamu obw'okukkiriza Bakolinso ekisooka essula 10:13 Katonda waffe omwagazi era kitaffe ow'omu ggulu tajja kukkiriza bizibu kutusaanyaawo amiina era abasuubiza amaanyi ge tusobole okuyita mu kusoomozebwa okw'engeri efaananako bw'etyo okubeera kuzze gye tuli ekyokubiri okusomooza kukuleetera okukula Dawudi yafuna ekitiibwa ky'eggwanga omutume Yakobo yawandiika nti okugezebwa bassebo ne bannyabo okw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza era omulimu ogw'okugumiikiriza gutuukirirenga mulyoke mubeere abaatuukirira abalina byonna abataweebuuka mu kigambo kyonna Yakobo 1:3 n'olunyiriri olwokuna bassebo ne bannyabo ebyo byonna bwe bijja gye tuli okusomozebwa okwa buli ngeri ku buli levo kuliko okusomozebwa kwakwo bw'obeera omukulembeze okusomoza okw'obukulembeze nga kujja gy'oli bw'obeera taata okusomoza nga kujja gy'oli bw'obeera omwami okusomoza nga kujja gy'oli bw'obeera omukyala okusomoza nga kujja gy'oli bw'obeera omwana okusomoza nga kujja gy'oli bw'oba student njala kutegeeza mukwano gwange okusomoza nga kujja gy'oli bw'obeera mu teen age okusomoza era nga kujja bw'obeera omuzeeyi kwegamba buli level yonna kubeerako okusomozebwa okusomooza okusobola okubeera nga kujja gy'oli osobola okubeera mu kibuga okusomooza gye kuli mu kyalo okusomooza gye kuli naye ekikulu si kwe kudduka okusomooza agambye nti okusomooza okwo bwe kujja gye tuli kubeera kunoonya okugendereramu okutukuza mu kukkiriza kwaffe kale nno njagala kugamba bwe nti tusobola okugeraageranya okusomooza kwaffe n'okukola dduyiro ow'omubiri kuyinza okukaluubiriza n'okukulumya naye ofuuka omulamu obulungi mukwano gwange kugambye nti abantu abamu balumiddwa endwadde emibiri girwadde obulamu buno obw'omubiri kubanga emirundi egisinga abantu tebaagala kakalukanya mibiri gyabwe tebaagala kubeera wakati mu bizibu baagala comfort zone zizokka obulamu obuli comfortable bwokka bwe baagala obutali mu bisoomooza naye njagala kutegeeza mukwano gwange nti nno okusomooza okwo okubeera kuzze gye tuli
kubeera kwa mugaso eri obulamu bwaffe olw'okusobola okututeekateeka ate okutuyisa mu kiseera ekijja mu maaso n'okubeera n'okukkiriza okwo okusobola okutufuula abasajja n'abakazi abawanguzi mu nsi erimu obusandali. Mu nsi erimu obusandali twetaaga okusigalawo nga tugenda mu maaso ate nga tuli bawanguzi. Njagala kugamba bwe nti gwatudde awo ku buliri gwali awo wooli nga olinawo w'osikatidde ng'owulira osobeddwa essuubi likubuze, njagala kugamba beerako n'ekyokola. Situka. Ne bw'oba ng'oli mulwadde situka waawo. Beerako n'ekyokola, beerako n'ekyeweenyigiramu. Njagala kutegeeza mpola mpola newankubadde omubiri guyinza okubeera nga gugenda gukuluma naye ekiseera ekigenda okuddako ogenda kufuna obuwanguzi. Njagala kugamba mukwano gwange nti nno emirundi egisinga bwe tusisinkana ebizibu kituyamba okuba ab'amagezi, abazira era abeesigwa. Dawudi yafuuka nantameggwa, yafuuka omuzira newankubadde ng'amaze okusinkana ebisoomooza. Ng'ekisoomooza ekyo ekyali ekinene yali Goliyaasi. Njagala kugamba bwe nti tetusobola kulemesa kusoomooza okunene okujja mu kkubo lyaffe, naye Katonda bw'atuyamba tusobola okusisinkana ekintu kyonna ne tuba abawanguzi ko n'okukula, okugezaako okulwana n'okutebenkeza enteekateeka zonna, okufuna obudde okugabana n'okuwa obujulirwa ku lwa Yesu. Ekyo kikulu nnyo. Owulira ng'olina ensonyi ezisusse obanga teweetegese kimala, kisoboka okuba nti abantu abakwetoolodde oba eyo gy'obeera balina obulabe oba obutafaayo ku njiri. Okusoomozebwa kwo kwa mazima naye okyayinza okuteekawo enjawulo. Nsaba Mukama akumpeera omukisa mukwano gwange. Embeera eyo gy'olimu erabika ng'ekusoomooza, Mukama bw'onoomalirira n'okkiriza, Mukama agenda kuwa obuwanguzi, naye beerako n'ekyokola. Mukama akuwa omukisa. Weewaawo ye Musumba Kaila Fred, tugenda kuba nga tufuna kuwuliziganyako okuva eri gwe abatawuliriza. Oba ng'olinayo ekibuuzo kyewali agadde okubuuza omusumba, olina kyoyagala okutangazibwamu ne ku ebyo byayigiriza olunaku olw'eggulo, mwetafutefu okulaba nga akwanukula ate era n'okuddamu ng'okusaba kwo bwe kuli, osobola okuba nga ogenda ng'obubaka buno ddala bwennyikidde bulungi mu ggwe. Tugenda kuba nga tuyita ku ssimu ya nooti 7492513 nambye nooti 7492531 oba nooti 3949224 nooti 3949224 sobola okuba nga tuwuliziganya. Kale ntandise naawe. Hello Brian. Owanje Sebo? Twebale kuwuliriza Sebo. Yes Sebo. Eyanziza nnyo omuyigiriza oyo. Waawo. Sabiti eyagwa twafuna okuŋŋaanako ne musumba waffe Stephen Tabolo. Naye yayogera ku bigambo bino nga bikwata ku ye kennyini. We yabyogera kitegeeza yali ayagala tuyige. Yamala okuyigiriza ku ssuubi bwe bagenda mu kasenge. Eriyaasi n'amusalako nga bimusobedde. N'atunula waggulu, oluvannyuma Mutingo n'ajja n'amusinga n'amubuuza musumba ki. Musumba n'amugamba nina ebizibu. N'amugamba gw'ava okuyigiriza ku ssuubi gwe toyina ssuubi. Omusumba yeewuunya. Oluvannyuma ennyo Mutingo n'amugamba nti atuula. Omutingo n'agenda leetayo abasajja nga 4 n'abateeka mu maaso g'omusumba. Musumba n'ababulira Goliyaasi engeri gy'amusazeeko. Ensonga bo baaziraba nga ntono nnyo. Naffe bwe tuli olwaleero entale zitulumba, Mukama ajja kubaayo omuntu omu gw'aleeta. Ffe nga tetumumanyi naye nga ffe tuli mu lutalo, Mukama ajja kumuleeta era ensonga ezo zijja kuggwa. Amiina. Kubwa Mukama waffe Yesu Kristo n'omukadde balamba Ibrahim Nakwaya. Kale tweyanziza omukadde Ibrahim Ebalamba. Erina omulala osobola okuba nga okola kyekimu abuuza, waliwo n'abalala ate abayize. Hello. Webale kutuweereza nnyabo. Webale kuwuliriza Sebo. Ono Ssemakula Joseph nkinzidde eno waffe Erwengo. Ye Sebo.
twebaza omusumba waffe olw'okutusomesa okulungi kwatusomeseza. Bali bulungi nnyo nti okusoomooza tebakudduka. Ekibuuzo kyange kiri nti ate omuntu bw'akkiriza Katonda ate okusoomooza kujja nnyo gy'ali ng'ate omuntu yalirowoozezza nti bw'okkiriza Katonda ng'alibadde ng'okusoomooza kulinganga okukudduka. Lwaki kujja ng'ate okkiriza Katonda? Semakula emeeko. Kale mukulu Semakula batulabira ab'Erengo ate era batwebalize olw'okuwuliriza Prime Radio. Kale katufune n'omulala. Hello. Mwebale kutuweereza. Webale kuwuliriza nnyabo. Nze Edith Kibeero. Yennyabo. Kati wabawo okusoomooza. Akutugamba oli omukadde atalina ddembe lya kusinza. Naye ng'ali muggyibwako abamuli ku lusegere. Okuno nako okusoomooza kunene. Tulandigaye nti tadduke. Naye kaakati nze ndese prayer request. Okusoomooza okufaanana bwe kutyo kubeere nga kuvaawo wali abakulina. Kale tweyanziza Edith tweyanzeege. Ngenda kukwatayo Namukisa omu yekka buzibuzi biramujja kwanga mibuuza omusumba Kayiira bwe tufuna omukisa wano ogw'okugulawo amasimu gwe ng'okuba ng'obuuza ekibuuzo kyo nga bakwanukula oba olina ky'oyize nakyo osobola okukiwaayo nekisobola okuba nga kitegeerekeka bulungi olw'okuba nti ku 7 tuba tugenda mu mawulire. Nsomaze okukwata ku nsonga y'Ssemakula bulungi. Okay. Erinnya lya Mukama waffe libazibwe mukulu Ssemakula Olwengo. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Naye ekyokuddamu kyekyokuyiga kino kyennyini. Kutugambye bw'onoosoma mu kitabo kya Yakobo essula 1 olunya olwokusatu n'olwokuna. Okugezesebwa kuno bwe kujja gye tuli munnange kubeera it is of our advantage kubanga Katonda abeera ayagala tukule. Tugambye bwe tuti nti nno nga bw'olaba omubiri buli lw'okutandika ogukozesa dduyiro gusooka kukuluma. Naye bwe gukuluma ekivaamu ogenda okulaba ng'obulamu butambula bulungi. Ogenda okulaba ng'olina amaanyi. Kaakati okusoomoozebwa bwe kujja gye tuli Katonda nga akkiriza ne kujja gye tuli ng'abakkiriza nga tukyuse ne tumutegeera ne kujja gye tuli Katonda abeera akkiriza kujja gye tuli olw'okututeekateeka okubeera abasajja n'abakazi abagenda okubeera abawanguzi era abagumu wakati mu kukkiriza. So si kubonaabona era njagala kugamba bwe nti mukwano gwange mpuliriza nti okusoomooza okujja gye tuli kubeera tekugenderedde kutubonyaabonya wabula kubeera kwa mugaso eri obulamu bwaffe okututeekateeka ate okusobola okubeera nga tuyita mu bulamu obulala obugenda okutusoomeza kubanga obulamu bwaffe mukwano gwange eddaala leero oli ku ddaala lino naye enkyo kugenda ku ddaala eddala katuweetaaga obugumu obunaakusobozesa okuyisa mu lunaku olw'enkya. Kati sembeyo noono. Hello. Hello. Oleseeko radio kuli kumpi. Musomba ono tukyamwetaaga okuwulira ebigambo bye kati radio gisembezeko wala osobola okwogera naffe. Wanje. Yennyabo. Mwebale kuweereza mami. Webale kuwuliriza nnyabo. Ono babiri hali yegese muto ntanyuze nnyo okuwuliriza ku musumba wange oyo Kayiira Fudi. Yennyabo. Yali musumba wange eri empereerwe naye ebigambo ebyo byayigiriza banne tuteeka okunyweza okukkiriza n'obutatya nga tulina obwesige nti Katonda waali. Dawudi yanyoomebwa naye obwesige bwe bwali mu Katonda. Bwe tutyo byonna ebitusoomooza biyitamu naye tugume. Akome Mukama. Wow. Nsoma ndowooza tusabe. Okay. Basebo ne bajjabo nga tugenda okusaba nsaba Mukama akuwe omukisa akuwa amaanyi ebizibu gye tujja kubidduka okusoomoozebwa naye kubeera kuzize gye tuli okutugezesa nga bw'olaba bw'okwata ejjambiya gy'ogenda okusobola okukozesa omulimu gwe weetaaga okukolebwa mu kiseera ekyangu ogikwata n'ogiteeka ku jjinja n'ogiwagala naye mu process eyo y'okugiwagala ejjambiya okusobola okubeera ng'ebeera sharp okusala obulungi munnange yo yennyini eyo friction eyo ebeerawo eyo
bwebeera muntu njala gamba nti ebeera eri wakati mu kusoomozebwa mu kunyigirizibwa naye bw'emala okuwagalwa bweti ebeera esobola okukola omulimu gwonna. Kaakati naawe njala kugamba okusomooza bwe kujja gye tuli, njagala omanye kino nti toli weka, oli ne Katonda. Mukama ajja kuwanguza. Mujja kusigala nga mukuba ku namba eno ey'essimu nga tugenda okusaba 0774 46 45 45. Tujja kuba tweyongera okusaba ffenna ate n'okuweebwa amagezi. Mukama akumpera omukisa. Katusabe. Katonda kitaffe ataggwaawo, gwe Katonda ow'emirembe n'emirembe. Gwe watonda eggulu n'ensi, tukwebaza kubanga mu lubereberye Mukama watuwa omukisa omunene ennyo gwe tutayinza kumalayo buli lunaku nga tugenda tuzuula. Naye mu kitabo ekyo ekya lubereberye essuula 1 olunyiriri olwo 28 nti Katonda n'abawa omukisa. Twagala kukwebaza ayi Katonda n'okugulumiza nti byonna bye tulina by'otuwadde ayi Katonda, byonna buyinza bwo, maanyi go, era byonna bibyo. Erinnya lyo ettukuvu Mukama lyebazibwe. Njagala mu ssaawa zino Katonda waffe okuteeka omuzaana w'oyo n'omuddu w'oyo abali wakati mu kusoomozebwa, naye okusoomozebwa okwo kuli eri obulamu bwabwe. Mukama tusabye obawe amaanyi n'okukkiriza okusobola okukuyitamu. Ku nkomerero Mukama babeere abasajja n'abakazi abawanguzi, nga bawangudde, nga bakoze ekitundu kyabwe nga abawanika. Katonda waffe omuggulu, tuwe amaanyi, tuwe obulamu obulungi, tuwe essuubi. Oyo ali ku kitanda oyo yeetaaga amaanyi n'essuubi Mukama okusitukawo okugenda mu maaso n'obulamu. Ebirowoozo bye bisitule, muwe ekitangaala mu bulamu bwe, amanye nti nno eyo si enkomerero y'obulamu bwe. Katonda waffe omuggulu, waliwo ali wakati mu bizinensi nga naye alabika asobeddwa, alowooza atuuse ku kisenge, naye nkwegayiridde Mukama ekyo kyalimu kimuteekateeka buteesiteesi okusobola okumwongerayo. Nkwegayiridde muwe omukisa buli muntu yenna abakola emirimu, abalina enteekateeka ze balimu. Mukama bonna tubatadde mu mukono gwo ogw'ekisa. Bwe tusabye n'okwebaza ayi Katonda, otuwe omukisa okuyita mu wiiki eno tubeere n'obulamu obuwanguzi mu ngeri zonna ez'obulamu bwe tukwegayiridde okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akuwe omukisa.